natete naye ninyantya ninyazawa eze natete okuveno angazi tebe wawe nja kulula kuonalirabye mukyalo no yanantwala yaje ati kubola omukaga bwetuka luba lwa mukaga lwolwekyo kyekyo ekirungi naye amanyi omulungi omukakamu baba omukyala alina akabina omukyala wakabina olw'omukaga gwonantwala ze natete mmanyiwa paaka eriwa njisanga wateebe yananvuga oba okumpa endagiriro ndagiriro nkole ntya tebe sigwa usulanga kabaka olide mulingo omuchi minisita ba nochikwako nechebira nechibukabuka ye panange abantu mwebale kubeera ku bibuga baba oba lwaki nalese emmotoka ebintu bizitowa okufa ninga ali ku lutalo oba tebayiga ddi gye bagula ebintu ajja biyigo bigula bannange yabo naffe bintu tubirabe nebunze mama kebesigwa mama nzefude yo mayembe sijamu mama yitebe tawulira kadde naye mirano paka disinze nkoye nva yiri eri wansi tolekane nti anaawulira tibigatsijayo mukama katonda wange sagala kakuba nnyo kuba kaleekaana nnyo sagala kakuba nnyo kakanga kano koolaba nze mbeera mundu omwo omuntu nabalako emirundi ebiri sinze nina pressure siddamu kutegeera naye tawulira kati nakafiirako owulidde kyokka jjoko mukafiirako gye kakoma omukanga fannange enkooli tomwegambe nti olina woomulengerera nti oba omugambe fannange abange si ekigudde mu kikomera anti ntidde amayembe munyumba yange kiki munange sidda munda nedda baaba wabe watukyasa wabe watuyamba mwagavimbiramu amaki ganondodde ganoonyereza muyina amayembe wammwe oyina kutambulirako akola natambulira kajati ononga tewali shiriki maze otya nkumaze obadde ki maze lilla nedda bannange ndeka mukwano nafuna kalembereza kafuna gye tusigenda gabadde ki ndudde ku geti nkuba akade tukawulira nkuba akade okuba ki akade kaliwa kano
kubakade kuba mumpulire nenga titebe ngatonda tebesigwa nenga jukira nva wala nkoye nenyiga akade katu keko kuba keko kozeka takukade achati goba doyita amayembe gatia ate amayembe gatu ukakasa katenga kali eno kyempulira tekiri eno kiri munda anti wokona wano omuntu ali munda yakawulira najje nagula namanya nti kugeti kuliko omuntu ajati wanje ati tubanga wandeta kunzita ate nankutira mwekubana nesenga ajati genda kakuba mawulire genda kakwana kwana wawulire kagenda ovuga kati yangu gwowuliremu ati nze nkamanyi kadde goba toyita amayembe toka kopte keko kati wadde otiddeki ani abadde atidde kubadde oddukaki tebesigwa ani abadde atidde ani akubye endulu ku kyalo kyonna nekiyamani abaŋŋambye nti najja okubye endulu nti ofunye amayembe akedde koyisa amayembe akukadde ajati wabale nyebo wabale ati ozitira ki najja kusoma najja kuyiga wabale nyebo akukadde tebo jja kunzita omuntu bwayingira wano akubakadde kala amaalo gajja kutte olabye amaalo bwe gali amabi tebe kibinyo amaalo kibe ajati webale bannange nzize okubeebaza maamu nyoge mirembe bannange bebale nnyo okutwagala mwebale kwagala Stasha and the house girl oba ani aliwo mwenemuga nti ye eno yekyalo yaffe ey'omwaka kwetugenda obeera kwetugenda okulabira naye abamu mulimba ekikulabisa akantu kaffe nekakunyumira nga tosubscribinze kiki liri ngamba gwe lwaki temusubscribinga bwomala okusubscribinga kona kade bambi musubscribinge nammwe ebirungi bijja yunaaliwa tebesigwa yabimanyi ajati tebesigwa abakyala bonna tebesigwa abasomesa tebesigwa abaana tebesigwa abalabi wanje ajati njagala abanzisangubye eminyira mu maaso tebesigwa olina okuyiga ku buyonjo naawe olimba kyenzi zaako njagala kiki gujja njagala tebesigwa wanje noonya njagala muzungu ani amanyiyo ntasooka okunkwera remote nga nkontrolinga muzungu okyabuliza kyekyo olinga girita ani ngakyabuliza kyekisokolo singola okumwana ngaoke oli omwana gweruga yamira sidi yamira tepu yamira kiki ze bannaye kale wankama tada nnyabo bagira bati nti ani abagaana bakoleki babagire ate gwe kakati gamba abantu basubscribinge abantu musafu kutamlinde abemikwano aboluganda aboluzungu aboluchina bakojja basenga bakwano baffe bannaimwe bali naye mukole ekintu kimu aja tukyagambye musafu kulwalirise musafu kulwalirimbe mudansi kufalirimbe mudansi kulwalirimbe kituyamba kuki kituyambirawa ekusandulibizi okusubscribinga ekyo kyogambye kituyamba njagala okyogere Bans kutaibinga